President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ekiri President of Uganda wetwogera kati ng'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine azzeemu okuwa Alliance Ken chance esembayo era ng'ono azze ne basinkana n'amwetondera okusinziira ku ebyo ebyaliwo n'okusinziira ku byamutuuseeko mu bitundu ebyeyiganga. Alliance Ken oluvannyuma lw'okulaba nga takyalina kiddako era nga takyalina gyadda bw'atyo asazeewo ate ajje lwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine bw'akola okwetonda kwe naye nga munnange ennyongera obajjukisa bategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu ye President. Awo omuntu ne w'omweri papo ne w'omwewanikako okakkana gw'okakkanika kati Alliance Ken kyakoze baakubye oli endondi. Ndowooza kati ategedde wa waagwa maama. Abaana beeyiganga mwebale naye mwebale mba naawe kebagezaako okwogera naye tebasobola kkaatula. Mpuliriza bulungi, waliwo abantu aginze mu vidiyo nga baŋŋamba nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde n'empuuga nga banyumya baseka kyokka ggwe okuba banno. Yes, era buli anaakikola ekyo nja mmukuba. Luno olutalo luyina ennwana. Omukulembeze waffe ye target Museveni gyagezaako okukkakkanya Eva. Museveni azzenga apulikinga ekiboozi eky'ekisiru nti Robert Kyagulanyi Ssentamu President wanadda mu buyinza agenda kutta abantu bangi. Mpuliriza bulungi, buli wanyiigamu nga bagamba olaba anyiize bw'atyo olwo wanaatuuka mu buyinza kiki kyagenda okukola. Buli wanyiiga oba buli walaga nti alina obusungu ku muntu then nga bagamba bw'anadda mu buyinza taamutemeko mutwe okupreventinga ebigambo ebyo. Ye alina loolo gy'alina ozzannyanga omukulembeze. Okategedde naye ate ffe bannayuganda naffe tulina loolo yaffe. Y'ensonga lwaki olunaku lumu omukulembeze ajja n'alonda mpuuga n'agamba nti oyo mpuuga mukulembeze nti ye naye n'atugamba nti ate mmwe mukole eki si buli gwe nnonze nti ye mutuufu abantu mubalabire ku bikolwa byabwe. Lwaki akigattako awo ate ng'amaze omulonda? Kitegeeza luno olutalo luyina ennwana. Okitegedde leka nkubuulire tubadde n'omulimu ogukyasinze okubeera omunene gwe gw'okubuusa bannayuganda ennwana y'olutalo luno nga bannayuganda tebagitegeera. Abannayuganda balowooza buli ayogera ku Museveni ekibi ng'olwo oyo tayagala Museveni. Buli ayogera ku Museveni ekibi oyo komoledi. Okitegedde kati tulina okulabisa Museveni muffe. Omukulembeze buli loolo gy'azannya agizannya ku feva zaaki za lutalo. Ekyo nkikutugambye nti senga alaga mpuuga nti amuzalaye amubulastinze waliwo abajja okugamba ne mukyaki omusajja gye yamulagidde. Waliwo abajja okugamba kati olwo wanadda mu buyinza taamutemeko mutwe. Kati eyo statement ogenda gidefending otya? Omukulembeze n'akipreventingirawo n'abaziba emimwa n'abiziba emimwa. Okitegedde naye ate gwe n'asigala ng'akugamba tobeera loyo eri ekibiina kyonna wadde omuntu yenna. Lwaki asigala akugamba eyo ng'ate ye pulezidenti wa kibiina? Temujja tusobola. Tobeera loyo eri ekibiina kyonna. Tobeera loyo eri omuntu yenna. Ne gwondabye naye tekimufuula mutuufu kuba ye yakimanya abamwetega bajja kuba bangi. Wali bazanye geemu yaabwe ng'alina nayo zanya geemu ye loolo ye nga pulezidenti eyo loolo agizanya ali ogwo pulezidenti wa ggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abalala bonna teriyo mukulembeze mulala ng'olese Robert Kyagulanyi Ssentamu mu luno olutalo sofa. Ojja kubeera mukulembeze mu kibiina fine beera mukulembeze mu kibiina naye mu lutalo tuyina eno revolution eyina mukulembeze omu revolution leader ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abalala bonna banene era omulala yenna olina kwakitinganga munnayuganda gw'okusanga n'oweenaalemu ng'oli mubaka wa palamenti muli awo munyumya museka ogwo musango. Eyo loolo agizannya yekka y'oli owa revolution yekka yakkirizibwa. Okategedde kubanga Museveni gwafuba okukkakkanya gwafu ekiboozi eky'ekisiru nti Robert Kyagulanyi Ssentamu President wanadda mu buyinza agenda kutta abantu bangi. Mpuliriza bulungi, buli wanyiigamu nga bagamba olaba anyiize bw'atyo olwo wanaatuuka mu buyinza kiki kyagenda okukola. Buli wanyiiga oba buli walaga nti alina obusungu ku muntu then nga bagamba
bwanadda mu buyinza taamutemeko mutwe okupreventinga ebigambo ebyo ye ayina loolo gy'ayina ozzannya ng'omukulembeze okategedde naye ate ffe bannayuganda naffe tulina loolo yaffe yensonga lwaki olunaku lumu omukulembeze ajja n'alonda Mpuuga n'agamba nti oyo Mpuuga mukulembeze nti ye naye n'atugamba nti ate mmwe mukole eki si buli gwe nnonze nti ye mutuufu abantu mubalabire ku bikolwa byabwe lwaki akigattako awo ate ng'amaze omulonda kitegeeza luno olutalo luyina ennwana okitegedde leka nkubuulire tubadde n'omulimu ogukyasinze okubeera omunene gwe gw'okubuusa bannayuganda ennwana y'olutalo luno nga bannayuganda tebagitegeera abannayuganda balowooza buli ayogera ku Museveni ekibi ng'olwo oyo tayagala Museveni buli ayogera ku Museveni ekibi oyo komoledi okitegedde kati tulina okulabisa Museveni muffe omukulembeze buli loolo gy'azannya agizannya ku feva zaaki za lutalo ekyo nkikutugambye nti senga alaga Mpuuga nti amuzalaye amubulastinze waliwo abajja okugamba ne mukyaki omusajja gye yamulagidde waliwo abajja okugamba kati olwo wanadda mu buyinza taamutemeko mutwe kati eyo statement ogenda gidefending otya omukulembeze n'akipreventingirawo n'abaziba emimwa okitegedde naye ate gwe n'asigala ng'akugamba tobeera loyo eri ekibiina kyonna wadde omuntu yenna lwaki asigala akugamba eyo ng'ate ye pulezidenti wa kibiina temujja tusobola tobeera loyo eri ekibiina kyonna tobeera loyo eri omuntu yenna ne gwondabye naye tekimufuula mutuufu kuba ye yakimanya abamwetega bajja kuba bangi wali bazanye geemu yaabwe ng'ayina nayo zanya geemu ye loolo ye nga pulezidenti eyo loolo agizanya ali ogwo pulezidenti wa ggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abalala bonna teriyo mukulembeze mulala ng'olese Robert Kyagulanyi Ssentamu mu luno olutalo sofa ojja kubeera mukulembeze mu kibiina fine beera mukulembeze mu kibiina naye mu lutalo tuyina eno revolution eyina mukulembeze omu revolution leader ye Robert Kyagulanyi Ssentamu abalala bonna banene era omulala yenna olina kwakitinganga munnayuganda gwokusanga n'oweenaalemu ng'oli mubaka wa palamenti muli awo munyumya museka ogwo musango eyo loolo agizanya yekka y'oli owa revolutioni yekka yakkirizibwa okategedde kubanga Museveni gwafuba okukkakkanya gwafuba oba onfunye ebizibu ewiiki eno bannange waliwo ekyatuuse ku mukulu waffe eyiganga wulira ulira ono Wabuyi ye yakiriza Wabuyi ye yagambi omusajja ayina amasannyalaze era ddamu byogere okiwulidde batuuka akaseera nga bali ku kasente kituufu naye abantu bennyini babakuŋŋaanya babawaddeyo ku kasente ne babasuubiza ebyokulya ne babasuubiza okulaba ku bayimbi be batalabangako ne balyoka bajja bakuŋŋaana naye nga bonna abantu bankyukakyuka era bo basazeewo ne bagamba nti wooyogerera ebyekisiru kibooko zikuyitamu oba oli ku mukutu oba oli ku mukolo gw'NRM tovumirako Kyagulanyi nga waliwo abantu okiwulidde tomanyire oli omusajja ayina wuumeme era buno obuvubuka bonna obumwepimamu ffe tumulaba bulabi ne tugamba kaseera katubutunuulire
Wamuyuuyo asesa agambye ddamu obyogere. Bo bakimanyi bagenda kusakayo busasi ka ssente. Naye nga bamanyi amazima ge galiwa. Amazima Uganda yonna oba waliwo ab'NRM bonna be mwambazza biyero oba waliwo ba red bonna baagala change. Ate bonna baagala Kyagulanyi bakimanyi nti essuubi lyabwe liri mu muntu ogwo Kyagulanyi. Ekyo nkikubuulira. Muhoozi yagenze n'akola birthday n'agikola ku lunaku lwe lumu n'olwa Ssaabasajja Kabaka. Ye mwakitegedde nti wabaddeyo birthday oba temunnakitegeera? Mwakitegedde? Bafunye obuzibu weekend, ebizibu bibatuddeko weekend era bali eyo bafujjira nsiko malusu. Nze nkubuulira eyabadde yeepimapima ng'ayogera ebyekisiru takimanyi nti ffe wano tuleka muleke ne tumutunuulira wano mu sentulo mu Buganda najja ng'ayina najja n'akubayo baakubye ne tugamba tetujja yingira mu game Museveni ayagala tuyingiremu naye nga tumanyi bya kisiru ne tugamba ebyo tubyesonyiwe. Yagenze ottuuka eri mu bamaayuufu nga abaana b'e Busoga yiganga kati ojja oyingira embaala oyogerereyo ebyekisiru. Oba ogende njagala ogende mu bitundu by'omu byalo eyo nga gyoyogerera ebyekisiru making sure nti amagye ne tanka ze zikwetoolodde ze zikuumye ebibyo wa mwe. Ulirono Wabuyi ye yakiriza. Wabuyi ye yagambye omusajja ayina amasannyalaze era ddamu obyogere. Okiwulidde? Batuuka akaseera nga bali ku kasente kituufu naye abantu bennyini babakuŋŋaanya babawaddeyo ku kasente ne babasuubiza ebyokulya ne babasuubiza okulaba ku bayimbi be batalabangako ne balyoka bajja bakuŋŋaana naye nga bonna abantu bankyukakyuka. Era bo basazeewo ne bagamba nti woyogerera ebyekisiru kibooko zikuyitamu oba oli ku mukutu oba oli ku mukolo gw'NRM tovumirako Kyagulanyi nga waliwo abantu. Okiwulidde? Tomanyire oli omusajja ayina wuumeme era buno obuvubuka bonna obumwepimamu ffe tubulaba bulabi ne tugamba kaseera katubutunuulire. Wamuyuuyo asesa agambye ddamu obyogere. Bo bakimanyi bagenda kusakayo busasi ka ssente naye nga bamanyi amazima ge galiwa. Amazima Uganda yonna oba waliwo ab'NRM bonna be mwambazza biyero oba waliwo ba red bonna baagala change. Ate bonna baagala Kyagulanyi bakimanyi nti essuubi lyabwe liri mu muntu ogwo Kyagulanyi. Ekyo nkikubuulira. Muhoozi yagenze n'akola birthday n'agikola ku lunaku lwe lumu n'olwa Ssaabasajja Kabaka. Ye mwakitegedde nti wabaddeyo birthday oba temunnakitegeera? Mwakitegedde? Bafunye obuzibu weekend, ebizibu bibatuddeko weekend era bali eyo bafujjira nsiko malusu. Nze nkubuulira eyabadde yeepimapima ng'ayogera ebyekisiru takimanyi nti ffe wano tuleka muleke ne tumutunuulira wano mu sentulo mu Buganda najja ng'ayina najja n'akubayo baakubye ne tugamba tetujja yingira mu game Museveni ayagala tuyingiremu naye nga tumanyi bya kisiru ne tugamba ebyo tubyesonyiwe. Yagenze ottuuka eri mu bamaayuufu nga abaana b'e Busoga yiganga kati ojja oyingira embaala oyogerereyo ebyekisiru. Oba ogende njagala ogende mu bitundu by'omu byalo eyo nga gyoyogerera ebyekisiru making sure nti amagye ne tanka ze zikwetoolodde ze zikuumye ebibyo wa mwe.